Oli ku BOCAT TV. Leero enkya Naluli. BOCAT TV. Enkwaniriza tempozi ku BOCAT TV. Wali kula mpozi ngate otulaba. Wali kula mpozi ngate otugoberera. Nze SULA SSENYONGA okubera mpozi ngate nkutusaka molego no kula mpozi ngomanya kuna kunga ono olwalero. Wali ku watchinga, subscribing atana ku subscribinga. Ate mpozi nawe amazo ku subscribinga sharinga waka wa fono. Nyongera okujjukiza abanafa bakabuzi restaurant bebakutusaka amawulire gano basange bali eri bwayise mu Cash Club wali taxi empya eya mu Cash Club bwayise nga kugombolola we basange bwawo banafa bakabuzi restaurant bagamba nti balina embuzi enjoche balina ensike balina steamed balina ekyenda ate mpozi nebigenderako bobango ina kye wetaze bera mpozi ngate obafuna ku noti 754 784 ate mpozi 35 oba 0752 688 265 obagambi bakolere delivery gwenna akola mpozi ngate obakolera delivery nako lwalero njagala kuira mpozi nga twogera ku mawulire abanaffe abakaba parliament abava mu tundu lya Buganda abakaba parliament bona ava mu Buganda abasitudde enkya y'olwalero ne bagenda ku mpozi ate Masaka balambuleko balabe n'aba bafiiriddwa abantu baabwe abakoseddwa Babijambiya mukimanye kiri mu kibuga Masaka n'ebyalo yonna nga bamanyi Masaka district yonna Babijambiya bafuusa Babijambiya batta abantu ate okusinga batagetinga nnyo ba innocent people abaana abato n'abakyala abakulu oba n'abasajja abakulu abakadde bebakyasinza okuira mpozi nga tebatagetinga kale nno bwe batyo abakaba parliament abava mu kitundu kya Buganda basitudde enkyalero kuva ku parliament ne bagenda mpozi Masaka balambule tujja kwera nga tubawa biki bye bajjeeyo n'ekinjagadde mbawe olunaku olwalero omukulu Muhammad ayogerera mpozi ate ettunutundu eryo owa polisi omugezi wa polisi agambye nti abantu bano bwe bagenda mu bitundu ebyokulambula balina okusooka ku reporting ewa RCC muyite RDC balina okusooka ku reporting ewo ne bamuyanjula ne bagamba mukulu tuzze n'ensonga etuleese munaffe mu kitundu kyo y'ensonga eno bweti ne bweti twagala tukole ABCD obonfuna kasooke nkuwe eddoboozi lino omukulu ono omwogezi wa polisi mpozi nga ate mu tundu ya Masaka ng'ayogera akugamba bw'atyo. Babaze batuuka ne bagenda mu ofiisi ya RCC yakwatagana ku bya security mu bendo bendire oba mu Masaka City era ndooze akwataganya mu mbeera eyo kubanga baba bukiiko oba minisita ngaabo era kigwanidde nabo okukwatagana abakulembeze kuba buli kimu kirina kibeerako n'emitendera gwe kiyitamu. Oli ku BOCAT TV. Kakati nno n'omu ku bakulembeze ate nga mpozi wa munakibiina kya NUP omukulu Kalwanga naye agambye nti tetulina kusooka kweripotinga kubanga kino kikwatagana na ggwanga abonfuna tulina kusooka kwetereza tulyoke tumanye ki ekiriwo Babijambiya very soon bagenda yagamba nti newaabwe mu busujju bayingiddeyo dda batandise SULA ebibaluwa ebitiisatiisa abantu. Omukulu Museveni yavuddeyo n'aziyita mbizzi n'agamba zino embizzi ezitta abantu kansooke kwekalwanga mu byonna kyensaba kitegeeke kiri kimu tetwagala kutambulira mu nsonga za byabufuzi nga tumalawo ensonga eno tugezaawo okulaba nga tumaliriza ensonga eno kubanga ekiri ebudde nkyo kigenda kubeera busujju ekiri ebudde kigenda kubeera buweekula ekiri ebudde kigenda kubeera singo ate wekiwulidde dda nti abantu batandise dda okusuula ebibaluwa naye mu singo mwennyini kitegeeza ki tulina kusitukiramu essaawa eno ng'akakiiko oba nga abakulembeze abava mu Buganda tulabe obuzibu buli tuva wano n'ensonga ssatu kisookera ddala okutuukira kwabo abaafiibwako abantu ekyokubiri okuinteractingako n'abakulembeze abava mu kitundu ekyo buddu n'ekisembayo okusisinkana security. Oli ku BOCAT TV. Akwatiddwa Alozias Kakeeto wa myaka nga 3 ng'olwo kigambibwa nti abadde akwatagana butereevu n'Ekizza Franka ow'emyaka 24 nga kinyozi mu katawuni ak'Emitete eyasoose okukwatibwa mu kiro ekyakeesezza olunaku lwa jjo.
Alozias Kakeeto ng'agamba nti mutuuze w'eruma mu ggombolola y'Emitete Ssembabule ab'ebyokwenda okumukwata bamusanze mu kifo ekimu ekisulwamu mu kabuga ak'Emitete oluvannyuma lw'omu ku bawala abakolako okumusaba amuwe endagamuntu ye bw'aba ayagala okusula n'agaana era omuwala ono agenze okuwulya Kakeeto ku lubalaza w'abadde ng'aliko gwakubira essimu ng'amutegeezanga munnaabwe Frank Kizza bw'akwatiddwa. Wano omuwala akola ku kifo kino ekisulwamu tabandadde n'agenda n'atema ku b'ebyokwerinda abazze ne bamukwata. Alozias bw'akwatiddwa asangiddwa ne ID 3 nga za njawulo newankubadde agamba nti weeruma ate endala ebadde egamba nti wa mu bitundu ebyekyotera. Essimu gy'abadde naye ab'ebyokwerinda batuukidde ng'agikwese era baginoonyezza n'ebula ng'ono ye mu kwewozaako agambye nti yatuuse ku kitundu kino ku ssaawa 12 okusisinkana omuwala ategeerekiseeko erya Moolini n'atamulaba kwe kusalawo okusula wabula abantu abamu bagambye nti olwo baamulabye dda ku ssaawa 8 ng'ali mu bbaala y'enywera. Ab'Ebijambiya baali baalalika okulumba n'okutemaatema abantu okuva ku lunaku olwokusatu nga baali bakutandikira ku kyalo Nabiyagi. Poliisi Emitete etegeeza ng'omukwate bwemulina era nga bakyaliko bye beetegereza n'oluvannyuma atwalibwe e Ssembabule. So eyo byetusobodde okuba nga tufuna eyo e Masaka tujja beera nga tubabuulira bwe batuuseeyo kiki ekyapeninzeeyo osobola okubeera mpozi nga te ofuna bulungi updates zino yonna gy'oli. Sijja kubeera mpozi nga te nsukka wano eno Abibu Nsereko, Amos Mukisa, Imenansi, Shirat Love, Shirati ate mpozi Anita n'abalala mwenna mbabuuzaako Lana Sophie ogamba otya wabala kubeera mpozi nga te otuviewinga bulungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV